Poliisi Mayuge ekutte abantu 6 abagambibwa okutta omulonzi mu kalulu ka NRM akabumbuzza olunaku lw'eggulo. Omusasi waffe Fred Kirabira yalina ebikirawo. Poliisi y'e Mayuge ekutte abantu 6 abagambibwa okukakkana ku mulonzi ku kyalo Bulubudde mu ggombale y'e Malongo district y'e Mayuge ne bamukuba emiggo n'ensambagere ebyamujembula mu bwensi eno obuwoomera abangi. Bino byabaddewo olunaku lw'eggulo wakati mu kanyalagano kw'ebyokulonda okwa NRM okwa LC esooka ku kyalo kino Bulubudde. Omugenzi ye Peter Kyebalyenda nga muwagizi w'omu ku babadde mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwasente bw'ekyalo kino Wante Kuzaima eyawanguddwa. Omwogezi wa poliisi mu kino ekya Busoga East ACP Kifayo Michael akakasizza ettemu lino era n'avumirwa ekikolwa eky'abatuuze abatwalidde amateeka mu ngalo ne batamunnaabwe. Agambye nti abatemeza mu kaduukulu ka poliisi e Mayuge nga balinze kuwera enembana gwa butemu kwe kuli Kiwanuka Abdul, Mateeka Abdala, Yasini Tibita, Nabiri Halima, Apari Jamal ne Mutesi Azamu. Sawa yonna bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe ogw'obutemu. Ku lwakya Bassa Radio Buganda, radio ey'obujjajja era ekyasinze mu zonna. Fred Kirabira, e Mayuge Busoga. Ebyo nga bikyali awo ekibiina kya NRM kirabudde abantu abalondeddwa ku bukulembeze bw'ekibiina kino ku byalo wamu n'abo abanaakikwatira bbendera ku byalo ebyo nti tebasuubira omusaala wabula okukolerera obulungi bw'ekibiina. Alipoota zaalaze nti wabaddewo ovulugu mu kulonda mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ng'abamu ku beesimbyewo baatuuse n'okuteekamu ssente saako okugulirira abalonzi nga balowooza nti ebifo bye bavuganyaako bigenda kubeerako omusaala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ng'era y'omu ku bakulembeze b'NRM mu Kampala Hajjat Nabbengo Minsa Kabanda ategeeza leediyo y'omutanda kya Bassa ensajja nti kyannaku nti bakitegeddeko nti waliwo abavuganyiza mu kulonda okwabaddewo olunaku lw'eggulo nga balowooza nti ebifo ebyo bagenda kubifunirako omusaala ekintu ekitali kituufu. Kati omuntu alowooza nti nze kufuna musaala oyo saagala yeesimbawo nakwesimbawo naye nga tubagamba bannaye buno bwannakyewa. Ebifo bino bye tulonda part of mobilization sigamba nti bagenda kuwa musaala nti kakati nkolera musaala nzirukira musaala wabula byannakyewa kuba nti oyagala pateyo. Hajjat Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti bakkiriziganyizza nti ebitundu gye bataalonze olunaku lw'eggulo olw'ensonga ez'enjawulo bigenda kuddamu okulonda olunaku lwa leero. Kampala Central tulina ebyalo 135 ebyalo biringanga mu 7-8 bitaalonze ku win of view abantu babadde tebagala kosa register ekitali kituufu kubanga bonna abagenda okuddamu akalulu basabira bamanye nti register erina okufollowingibwa so sigamba nti golesa abantu bajje bakole ki balonde bulonze ekyo bakisitaddeko essira senyi tumanyiyo Kasaato teyalonze Nakasero manyiye byalo 4 tebyalonze ne mu Lubaga ebyalo nga 2 tebyalonze Makimbye kugamba kale kangambe Kampala district as a whole tuli ku 95% yabalondeddwa era abantu balwanidde ebifo nga babyagala babeeremu naye nga ffe tubaga nti obuweereza bwa pateya bagenda kulondebwa olwaleero n'enkya ne ku Friday olwa bagezezaako okuleeta abayaaye mbajje babayiirewo omubiri era ebyo bwedda tubusazaamu. Ate ye kamishona mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM Ambassador James William Kinobe agambye nti yadde nga basanze okusoomozebwa mu bitundu ebimu naye okutwalira awamu okulonda kwabwe kwatambudde bulungi. Okusaala ez'okulonda twali walowooza nti wawandika n'abantu bangi nnyo twagenze tuka ku police centers nga n'abajokkaanira ku centers zaffe abajja tebali mu register nyalaze teyakomawo nze sirirabamu kakinze bampandiika which is not true. Babadde bangi era batukoze kinene nnyo mu kubisibwa kupinga okulonda okwasinga okubeera wonna. Challenge ey'okubiri okulonda kuno kwa primaries kwafuuse kulonda kw'aba candidates era obudde buli wuyita okulonda bwebanga Kinobe yavuganya ne Alex tumuwangudde Kinobe tumukubi Alex tumuwangudde so kati okuyingiramu kwa kampu z'abawagizi baffe abagenda okujja mu kulonda kwa parliament nakwo kwafuuse okusoomozebwa kunene nnyo.
ate ye akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Ssembabule alangiridde nti olwaleero kwe kuddamu okulonda abakulembeze b'ekibiina kya NRM ku byalo nga 35 olunaku lw'eggulu abalonzi gye bataalonze olw'emivuyo emingi egyetobese mu kulonda kuno. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'abirina. Emivuyo egyalabikidde mu kulonda kuno naddala erw'emiyaga Mawogola West Saako ne Mawogola North be bajaasi abajje abantu mu layini awamu bayonoonye ebyabadde beeyambisibwa mu kulonda so nga awalala zenkalala okusangibwa nga abalonzi baasiimuddwako n'ekyaddiridde okulonda kuno ne kuyiika ate awamu we baabadde batandise ne kusazibwamu. Amyuka Registrar wa NRM e Ssembabule Patrick Ntale akowodde abantu yonna okulonda gye kutaabadde ne gye kwayiise okubukeereza enkokola olwaleero balonde abakulembeze baabwe. Naye nga omanyi nti nombeeramu obumulumulu waliwo ebyalo ebimu ebisigadde nga tebironze abamu balonzeemu kkono osanga kifo kimu kisibuzeeko omuntu ebifo bibiri. Olwaleero tubakubiriza ssaawa 4 ez'okumakya mugende bwemwalondedde mugende tulonde ebifo ebyo tubijjuze bulungi kubanga obudde situlina ate tebagenda tukkiriza kugamba nti abatuwe ennaku endala kubanga obudde tewali. Mu bifo ebimu awataabadde kulonda nga ekenziga mu ggombolola y'e Katwe wano waabaddewo Katemba omubaka ow'Amawogola West era minisita atalina mulimu gwa nkalakkalira mu minisitule ey'ebyobulamu Hajati Hanifa Kawooya bwe yeekyangidde mu kifo kino awaabadde balina okulonda ne kuyiika oluvannyuma lw'okusanga nga gwe yatuma Beekunda Rogers okumuwandiisa ku kifo kya ssentebe w'abakadde ate bwe yamuwandiisa ng'omuwanika n'agamba nti kino yabadde takkiriziganya nakyo era wano baalinze abakulu okuva e Ssembabule ne batalabikako n'ekyaddiridde okulonda ne kuyiika kubanga okuvuganya ku bifo ebyo byombiriri kwabadde kw'amaanyi nnyo. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Abantu ab'enjawulo beebazizza Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agenda okweza emyaka 12 nga akutte eddamula olw'okulwanirira ekitiibwa ekya Namulondo ebbanga lyonna mu ngeri ya Ssemutogo tegulwala mugongo nga kye baakutuma tegunnakikwata. Okuva Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwe yasiima n'akwasa Charles Peter Mayiga ddamula mu 2013 essira liteekeddwa nnyo mu kulwanirira ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka ng'ayagazisa abantu b'Obuganda okubabuulira obukulu bwa Namulondo okubalabula obutawuddisibwa bannakigwanyizi abatayagaliza Buganda okujjukiza Abaganda obuvunaanyizibwa bwe balina eri Namulondo okusomesa ebyafaayo n'ennono ez'Obwakabaka ekiyambye abantu okumanya ebikwata ku Kabaka waabwe. Era Ssaabasajja Kabaka azza asiima Katikkiro n'ateeka nnyo amaanyi mu kuddaabiriza embiri omuli olubiri lwe bamunaanika mu Bulemeezi saako olubiri olw'Ekireka mu Kyaddondo n'embiri endala nnyingi mu kuggyayo ekitiibwa ky'Obwakabaka. Katikkiro akumye ekifaananyi ky'Obwakabaka mu Buganda n'ebweru nga alambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira ebweru wa Buganda mu Uganda wamu ne mu nsi endala nga Amerika, Bungereza, Sweden, South Africa n'endala okubakumaakuma n'okubamanyisa ebifo embuga. Abagenyi bangi bakyaddeko embuga omuli n'omulangira w'e Bungereza Edward Duke of Edinburgh, abakulembeze ab'ennono, bannaddiini, bannabyabufuzi n'abalala bangi abazze bakiika embuga. Nga yakakwata ddamula Katikkiro yateekesera ku lulimi Oluganda nga ateekawo enkola ey'okuzza ebiwandiiko ebisinga mu Luganda ne kiteekebwa mu nkola mu matendekero n'ebifo by'Obwakabaka ne kyeyolekera ne ku bupande obulagirira abagenyi abayingira mu Bulange n'ebifo ebirala eby'Obwakabaka. Mu myaka gino 12 okuva Beene yamukwasa ddamula, Katikkiro Mayiga yeenyigidde mu nteekateeka ey'okwongera okutereeza Oluganda mu kulutereereza ddala n'abantu okwongera okulubaagazisa. Kalungi Yusufu Munubbi agamba nti Katikkiro akutte eddamula nga wankizo ddala mu kunogaanya okukulaakulanya olulimi Oluganda. Charles Peter Mayiga asobodde okugunjawo ebimu ku bigambo bye tusobola okumujjukirako ng'ekigambo kirina okusoosowaza yakigunjaawo n'obwerufu. Ebyenjigiriza mu myaka 12 Katikkiro wa Buganda bikuze ku mulembe guno Mutebi kubanga mu gino emyaka 12 Buganda lwefunye university nga etuukiridde ku university zonna. Charles Peter Mayiga asoosowaza nnyo ebyobulamu
nga mu bino ataddewo enkola Charles Peter Mayiga atukubiriza okukola ddwiro bimu ku lukuma obulamu. Yes, Ntumbwe Wilson nga mugoba wa boda boda aweerereza musaza Busiro agamba nti Katikkiro abadde musaale mu kuyunga abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bangi bategedde ebikwata ku Bwakabaka. Uganda yatukolera makulu kuwa Katikkiro oyo ebirungi bye tumufunyeemu biyitirivu nnyo atukubiriza okulima emmwanyi era temmanya abantu bagenze beenunula mu mbeera ebaddewo ey'obwavu ebirungi bye tumufunyeemu Katikkiro byo tebigambika akoze omulimu gw'amaanyi nnyo otugatta alwanya nnyo okuggyamu obusosoze kuba Obuganda si bwa Buganda bwokka buli muntu yenna ate tuli bantu abandi Buganda bwe bwaniriza buli muntu yenna ajja tebusosola tebuboola tebukola ki tubula Katikkiro akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga Obuganda abugasse. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibakuna Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nnana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Tewali bbanga lya nkomeredde liweebwa muntu yeetaagibwa poliisi nga munnamateeka Haji Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Poliisi amwetaaga mu nnaku 7 oba 10 oba 2 oba 5. Abula ebbanga eri reasonable omuntu obunaanyizibwa osobola okumutegeezaako nti poliisi ekwetaaga era ojja kujja oginnyonnyole ku nsonga ABCD. Naye mu mateeka yaffe aga Uganda omusirikale atasobola n'okujja n'akwata omuntu nga tasoose genda kufuna warrant oba gyoyita warrant of arrest nga tasobola kugifuna naye n'amukwata okusinziira ku mbeera gyamusanzeemu oba ng'agenda kusobola okukola omusango kulaga nti abadde agenda kukola omusango. Naye nga poliisi bwebanga ekuyise ekuwa obudde buli reasonable wabula tebuliiko nti nnaku 2, 3, 4 oba 7. Si kya omuntu okubanga poliisi ekimanyi nti emwetaaga naye ng'esirise temuyita ayinaemu ebbaluwa ng'ebbaluwa eriko ennaku z'obwezi emabega. Nnyini ntebe w'olukiiko olukulaakulanya abantu ba Kabaka olwa leediyo y'Omutanda era ssenkulu wa boodi eya CBS Peosa NGO Oweekitiibwa Haji Kaddu Kiberu asabye abakwatibwako kubaga amateeka balabe engeri gye bassaawo etteeka eritangira abantu okusaasaanya n'okumansa kasasiro olwo obutonde bw'ensi busigale nga bukuumibwa butiribiri ebintu bibeere ttereere nga nnyindo ya nte. Bino Oweekitiibwa Haji Kaddu Kiberu abyogeredde mu disitulikiti ey'e Butambala bw'abadde mu nsinkano n'abakulembeze mu disitulikiti eyo nga bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ey'okuzimba ekyuma kya kasasiro mu disitulikiti y'e Butambala mu nteekateeka ewomeddwamu omutwe CBS Peosa NGO ng'eri wamu n'ekitongole ekya Strome Foundation. Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Butambala Muhammad Katerega Musaazi asabye bannabutambala bawagire enteekateeka eno kubanga enteekateeka eno ekwata ku butonde bwansi ng'era nsonga nkulu nnyo esaanye okuteekebwako essira. Ye ssenkulu w'ekitongole ekya CBS Peosa NGO Florence Luwedde agamba nti balina essuubi nti enteekateeka eno gye batandiseeko e Butambala ejja kubunyisibwa Uganda yonna okusobola okukyusa kasasiro afuuke ekyettunzi. Ensisinkano eno yeetabiddwamu bayinginiya ba disitulikiti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abakulu abalala bangi. Ekitongole ekya Red Cross Society kiwadde bannayuganda amagezi batwale ensonga y'okugaba omusaayi nti nkulu ddala okutaasa obulamu bw'abantu abagwetaaga kubanga balina okutaasa obulamu. Olunaku olwaleero olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation luyingidde olunaku olwokubiri ku kisaawe Wankulukuku ng'abantu b'Omutanda bajjanjabwa nga bakeberebwa n'endwadde ez'enjawulo era nga babwangulwa mu misomo egikwata ku bulamu wamu n'okugaba omusaayi.
Sala Mutegombwa akulira ebyokubangula n'okukunga abantu okugaba omusaayi mu kitongole kya Uganda Red Cross Society asinzidde mu lusiisira n'agamba nti abantu basaanidde bafuule enkola y'okugaba omusaayi ey'ebyobulamu byabwe ebya bulijjo kubanga mu kiseera omuntu ng'alwadde aba agwetaaga. Abantu bonna abafuna endwadde ez'enjawulo emirundi egisinga bawunzika ng'ate beetaaga omusaayi. Olw'okuba omusaayi guno tegulina factory gukola guva mu bantu ate ekiseera weetaagira omusaayi kibeera kyakanaayo kyani. Toyinza okuba osigaze eddakiika 3 zokka okubeera omulamu singa oba tofunye musaayi ogwo obulamu bwo buyinza okuggwawo. Kati enteekateeka gye tulina mu nsiisira zino wakati mu kujjanjaba abantu tukubiriza n'abo abaleesa abalwadde n'abasawo abajjanjaba n'abantu bonna ab'omu kitundu oba abaliraanye oba bawulira enteekateeka n'obubaka buno tubakunga mujje mu kifo kino tuli wangulukuku mwongere okuddukirira enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi. Poliisi ku muliraane Kenya egamba nti erina weetuuse ku kunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa kw'abadde omubaka mu paalamenti yayo Charles Ong'ondo ow'e Kasipul era ng'ono baamukozeeko obutemu kyokka ng'erayidde okukwata abaamutemudde nti bulijjo yeesiga embira addukira mbajja. Omubaka Charles Ong'ondo Owere abadde munnakibiina kya ODM ekya Muzeeyi Raila Amolo Odinga yasindirirwa amasasi wiiki ewedde nga gaamugirawo mu budde nga batemu baali batambulira ku pikipiki nga baagamukuba ali mu mmotoka ye mu kibuga kya Kenya ekikulu Nairobi. Kaakano abakessi ba poliisi ya Kenya bazudde pisto 2 okuli n'emu gye bakakasiriza ddala nti eno yakozeseddwa mu kutemula omubaka Were nga bazikukunudde mu nnyumba emu ekyokwa Kayore anti bulijjo ekibuze tebakinoonyeza wamu ekigotto kisanga mu kinaabiro. Mu nju eno gye bamazeeko ekiro ekiramba nga baaza bagamba nti era bazuddeyo n'ensawo saako engatto ezaayambalwa omutemu ku lunaku lwe yasindiira omubaka amasasi agaamutta nga byonna bagenze kubikebera bulambe wamu n'olusu bazuulire ddala nnyini by'omutuufu olwo okukwata abantu kwogoome.